po jako akawuwo. Abatuuze b'Ebombo ddege y'ekisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'okudduukirirwa n'ebyasava bya Yidi esuubirwa okubaayo Ssabbiiti ejja. Essanyu ly'amaanyi tweyanzeege. Bino omuli obuwunga, butto, omuceere, sukaali n'ebirala bibaweereddwayo omuzikiti gwa Sweet Valley Islamic Center ogusangibwa Ebombo era nga gukulira Abdul Kiyimba asabye abayisiraamu balina obusobozi okufaayo okudduukirira abali mu bwetaavu naddala mu kiseera kino eky'ekisiibo. Eyo netugamba tuwe abantu bonna ab'okukyalo kyaffe n'ab'ebyalo ebirinaanyewo okuba tubawa obubaka bwa Yidi esobole okuba nti bayita mu lunaku olwo obulungi. Tudduukirire abantu bonna nga tubawa emmere ya Yidi esobole okubayambako. Bano tebakomyeko badduukiridde n'abaana mu kitundu kino n'amakanzu koshaliya ze bajja okwambala ku Yidi. Era n'abaana bennyini tusazeewo olwaleero ne tubawa engoye ez'okukozesa ku lunaku olwo ng'akabonero akabadduukirya oba akayambako ku bantu baabwe okuba nti bafuna ebyokwambala ku lunaku olwa Yidi. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekitundu kino era nga ye ssentebe w'omuzikiti guno Kabanda Abdul Karim bategeeza nga babadde tebalina ssuubi lya kufuna byasava bya Yidi. Abantu bangi tubadde na nteekateeka ngera abantu b'obalaba tebalina nteekateeka ya Yidi. Omwagamba Yidi n'agiyitamu ntya, omwana anaayambala atya, naye nga tukusaawe n'abaana baffe bambadde, tukusaawe n'abantu baffe bafunye emmere, n'omuntu yandiguse mu maka olw'abantu butabana kyabasiibulula kati ajja kuddayo ntende. Badde neeteeseteese kuyita mu kulambula naye bano bannange batuwadde amaanyi okuyisa mu nabwe abateeseteese baneekibeyanziza nnyo tweyanzidde saba Allah ekiwa bongere obuwangaazi n'embeera ennungi. Abdul Kiyimba agambye nti kino bakikoze olw'ensonga nti abantu bangi bakosebwa nnyo omuggalo ogwaleetebwa ekirwadde ki COVID-19 ekyaleka abangi nga tebalina mirimu. Era nkubiriza abantu bonna abakifunye nate twongere okujjumbira okusobola okubeera wano okubuuliriza ekitundu kino obutayonoona ebyo batuwadde n'obutasiiga kifaananyi kyaffe kibi. Mu ngeri y'emu era abayisiraamu basabiddwa okunyiikira okusaba n'okusabira eggwanga mu nnaku zino ezisigaddeyo nga bino bibasabiddwa imaamu w'essomero lya Kasese Muzirimu Secondary School Kanu Ismaili ku kijjulo ku basiibulidde abayisiraamu mu kitundu ekyo. These days are very important. I urge all Muslims to struggle and make a lot of ibadah because we are having Laylatul Qadr in these remaining days. Hamza Twaha atwala essomero lya Nadiru Muzirimu Kasese annyonnyodde ku nteekateeka ezibaddewo n'okwongera okusomesa abantu ebikwatagana ku ddiini y'Obuyisiraamu. Tugaba bintu bino tetuwa basiraamu bokka n'abatali basiraamu bonna nabo tulya nabo tusibuka wamu nabo tubayita ne tubabuulirako ne ku ddiini nga ekintu ekikoleddwa leero okugaba ennyama n'abatali basiraamu nabo bazze nabo ne bafunako ekitegeeza nti busiraamu ddiini eryawo nga ddiini ya peace, tulina peace. Ajje Samuel ne Robert Kule be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.